Mukimanyi nti eriyo omuntu gwe batta ne yeebanjiza revenge ku kufa kwe n'awoolera okufa kwe naye nga ali mu ttaka omuzimu gwe gululuma ng'agaanye okwebaka emirembe. Kaakati oyo omuwala gw'olaba oyo mu katambi y'omu ku abo abawala abattibwa emizimu gyabwe giri mu kululuma, giri mu kubanja obwenkanya ku kufa kwabwe. Ne bano abawala abalala boolaba mu bifaananyi okuli Monica ne banne. Abawala bano eno baakozesebwanga bamalaaya era baatundibwanga mu basajja ab'enjawulo. Waliwo omusajja yabadde abatunda nga bamuyita Abe nga yakulira ekigurupu kino ekitunda abaana bano bannayuganda. Bw'akwata n'akutunda gy'akutunze akutunda euros 1,000 ze miliyoni nga 3.4. Wabula gy'akutunze oyo akuguze waddembe okukola kyonna kyo ky'ayagala kubanga aba akuguze ssente mpitirivu. Era bannayuganda bangi bamalaaya bafiiriddeyo nga bamukwata ne bamutwala ne bamugula. Omu ye n'amukozesa gy'ayagala. Amukozeseza mu matu, mu nnyindo, mu kamwa, buli ewala ekituli nga bo basobola okukozesaawo kubanga baba baakugula. Kati abaana bano olumu ndowooza baali tebabyagala bamu battibwa. Mu abo mulimu gwe bayita Monica. Yagenda n'attibwa mu ngeri y'emu bw'etyo. Famire ye n'emanya. Famire ye mu kumanya ono eyamutunda gwe bayita Abe yategeeza famire ya Monica nti ngenda kukola buli kisoboka omwana wammwe omulambo gwe tuguze e Uganda aziikibwe. Kye yakola ng'amala ababulookinga ng'asirika era omulambo gwa Monica nga bagukwata nga baguziika ku ddungu. Ekyo kyolaba mu katambi diringanga limbo gye baziika bannayuganda bano nti bw'oba ng'oli awo tolina abantu b'ofudde nga bakukasuka eyo. Bannayuganda ago gonna gonna amalala ogulabaga bannayuganda teri muwalabu gwe bagenda kuleeta awo. Nedda ssebo kuba bali balina ssente zaabwe, balina cemeteries ennungi gye bayinza okumuziika. Eryo gy'olaba eddungu Katonda gy'asse ebigere wabi ewatiisa gye baziika bannayuganda bakasukayo na bukasusi basima kinnya nga bakasuka eyo. Kaakati muganda wange emirambo gy'abaana bano emizimu gyabwe giruluma gibanja bwenkanya gigaanya okwebaka. Kakati njagala nkutuuseko vidiyo eno gyewulirireko. Nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Abatta bannaabwe balina okisasulira. Vidiyo yiiyo. Kempummule mu bantu bange omanyi omwana w'okufa ne bamuziika Mulimbo ne bamuziika mu graveyard wano mu UAE. Gwolowooza kati kankubuulire olowooza omuzimu mwe bantu mwe munyooma emizimu tegyebaka, emizimu tegwebaka nga waguziika nga wagusuula ono omuzimu gwono omwana gubadde tegujja kwebaka. Finale gubadde gulina okuzuukuka. Maama we yali aziika baasaba busabi. Kino kituukawo lwaki? Omulambo egutuuka ekiseera nga tebagukimye. Gavumenti ya UAE esalawo ne baziika omuntu oyo ne bamuziika wano mu graveyard. Era Monica yaziikibwa mu graveyard. Naye era omufu teyeebaka. Nze nabagambye omufu final afunye justice. Ka video kaako njagala naawe weerabireko ogenda kakasa nti omufu afuna justice. Monica teyafa. Monica towummula paka nga bakuzizze Uganda. Era Abba ajja kuterera nga paka zizze omulambo gwa Monica e Uganda. Yali ne family yagipromisinga nti ajja kuzza omulambo e Uganda naye nga wobamanyi we balowooza nti abantu abamu balina ssente omulambo gw'omwana n'aguleka Mulimbo kati bibyo bye guzadde. At least singa wazza omwana e Uganda n'aziikibwa bulungi omulambo tegwali lulumye naye ogwo muzimu gululuma. Kyova olaba Kaabe Troy yennyini yavuddeyo ne yeewaako obujulizi n'ayogera amazima nga tosobola kuwummula. Mmwe temumanyi ng'omuzimu gw'omuntu nga gukuli ku mutwe osobola okwogera buli kimu. Jjukira kitegeeza Troy yali manager waaki w'ebbaala. Okitegeera manager mulamba. Kitegeeza buli kimu yali akimanyi. Yali naawe Troy obadde tosobola kuwummula mirembe.
tosobola gwe tunulira we wali ne wobadde oli kati bw'ofaanana. Omuzimu gusobola obbatambulirako ne gukubonyaabonya. Mwe mulaba muvubuka kubonaabona yali Sireye Dubai nga naye abonaabona. Gwe tunulira Troy waafaanana. Otunulira Troy gwe wali omanye dda ng'atunulanga nga alinga kyakulya. Tunulira ne Troy wa 20 w'essaawa zino. Lw'omanya nti omuzimu tegwebaka. Omulambo tegujja kwebaka paka nga mmona mumujje mu gurevu yadi ne mumutwala eyisingira eri ewa mama we mu nsozi. Paka at least abantu ba abe muzuukuke mukwate omulambo gw'omwana mugujje mu gurevu yadi omwana addizibwe Uganda mama wa muziikeko mujja wumulamire. Otherwise olwo omuzimu gutandise tegujja kwebaka. Omuzimu tegwebaka, omuntu tafa. Nze mbabuulidde ka video kako tukalabe ffenna. Was an influencer living the high life in Dubai. I'm going to call her by her real name, Monica. Seeing the sheer amount of hate and ridicule that poured in after she died made me want to find out more. Then I realized that the videos, which the online narrative center around, they're not of her. This video was filmed in Novosibirsk, Russia, 6 months before Monica's death. And the porta potty video, the woman in it has a nose piercing. Monica never did. On the 1st of May 2022, Monica did fall to her death from a Dubai high-rise. And she isn't the only one. Another woman called Kayla also fell to her death in Dubai in 2021. Both Kayla and Monica were from Uganda, and both knew the same people in Dubai. 2 women are dead. What's really going on here? With so much hostility online, Monica's family are hesitant to talk to someone they've never met. So I've come to Uganda to meet them in person. This is Rona. I found her tagged in Monica's family pictures. She's invited me to a memorial service for Monica, happening in the village where she grew up. It's a very long journey. You have to get a boda that will bring you to meet us at the family farm. Washangu Monica Karungi abo mu musingi abo basirebe banyanya abaramukazi abanyabuzare abanyamikago ekanisa turiya kumwijuka ari baba ninde bakarungi kibaga bakwandura muzirika tatitwe umwana iyo muntu amen. Monica has 10 siblings, and she grew up near this farm, with most of her cousins, nephews, and nieces, including Rona. Damu Monica to umula.
Monica towummula, teekawo buli mbeera, towummula. Monica towummula paka ng'omulambo gwo baguzizza Uganda. Bajjajjaffe mwenna musituke. Omanye abakadde bwe basituka buli kimu kidda mu mbeera. Monica towummula. Omuzimu gwo gusituse. Story ye etuuse ne ku BBC, kitegeeza omuzimu gwo tegwebase, teguwummudde gye guli mu cemetery. Ebyo bye mwagambanga nti mu Banyankole teri mizimu, guno guzze gwagala kudda Uganda. Balina okuzza Uganda mu buli mbeera, kuba wafiira mu bulumi, kitegeeza oyina obulumi ku mutima. Monica towummula, towummula. Kyovola abatroyi bonna tebagenda bana mirembe. Teri asobola kuba na mirembe ng'oli mu cemetery wekka. Babonyeebonye bakakase nti omuntu tamala gefiira, wafiira mu bulumi, wava ku kizimba waggulu n'ogwa. Ssebo babonyeebonye paka famire ya Mr. Abe nayo weenaazuuka n'egamba ku bugagga bwe tulina katukwateko miliyoni 15 oba 20. Before leaving Dubai, there's one last thing I need to do. I was able to find the cemetery where Monica was laid to rest. Kayla's body was repatriated, but Monica's wasn't. She's still here, somewhere. I remember leaving Monica's family, and one of the key things that they wanted was to know where she was laid to rest. I'm told she's most likely buried in a part of this cemetery called the Unknown. You need a police permit to enter it, which, as a journalist, is too risky for me to get. There were like hundreds, if not thousands, of headstones here. Monica might not even have a headstone. So many of these graves are unmarked. It's just sad to think that Monica ended up here. But Monica deserved more. She deserved more. Okay. It's sad, isn't it? I just feel like we came so close to finding out where she was exactly buried. Being able to give that information to the family, to try and get Monica's body and repatriate it back home so she could be buried next to her father on the family land. To think that this is where her life ended. There's construction work everywhere. It's rubbish on either side. It's not the way that I wanted to pay my respects, but this is Dubai.